Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde awerekeddwako Sipiika wa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugombole atuuse mu maka g'omukenkufu Ssaagodoni Wavamunno ku ssaawa 5 ez'okumakya ng'ayiniriziddwa omukungu Elvis Sekyanzi n'omukungu Engineer Patrick Sembajjo. Bw'ati agenze butereevu n'alamusa ku bakungubazi ababadde mu maka gano. Oluvannyuma akubagizza omukenkufu Ssaagodoni Wavamunno enteekateeka etakkiriziddwa mu bannamawulire. Mu kwogerako eri abakungubazi, Katikkiro Mayiga asaasidde Pulofeesa Ssaagodoni Wavamunno olw'ekikangibwa kye yaguddeko okuviibwako omuntu abadde omwetoowaze. Kyannaku nnyo nti Kayima agenze ate mu ngeri ntiisa yenkanidde awo. Omuntu agenze okujjanjaba mukyala we ate ye n'afa ate n'afiira mu kinaabiro. Kitiisa nnyo era nze nali bulaayo eyo naye natya nnyo ne ŋŋamba muzeeyi agenda kuyita atya mu mbeera eno. Katonda yeebala amugumiza nammwe mwebala abazze okumugumya. Kyannaku nnyo era ŋŋambye Elvis ono nti mmwe mulina okugumya muzeeyi. Muzeeyi asibidde kummwe olukoba. Kati mmwe bwe mutaagume ne tajja kuguma naye bwe munaaguma ajja kuguma. Naye naffe ffenna weetuli temuli mwekka. Awo nno tusaba Katonda abagumye ate ng'alamula Kayima abeere wa kisa. Yeebazza Pulofeesa Wavamunno olw'okuteekateeka abaana be n'atazaalira nsi ng'enjogera y'ennaku zino. Neebaza mukadde waffe Gordon Wavamunno obutazaalira nsi. Waliwo enjogera ennaku ezo yali ekyase nti buli mwana ajja n'omukisa gwe. Gamba ozaala buzaaza abaana n'obateeka eyo be bamanya bwe balivaamu. Si kituufu. Abaana balina okusigibwamu empisa ennungi ey'obuntubulamu. Era Omuganda agamba nti omwana bw'otamukaabya mu buto akukaabya mu bukadde. Kaakati omuntu ow'ettutumu ng'ono bw'azaala abaana n'abagunjula n'abayigiriza okukola ensigo eyo abaagi bataddemu era tumwebaza. Oluvannyuma baddewo okusabira omwoyo gw'omugenzi Wavamunno Kayima enteekateeka ekulembeddwamu omulabizi w'ennamirembe Moses Banja. Omulabirizi Banja asaasidde ab'enju ya Sir Pulofeesa Ssaagodoni Wavamunno olw'enjega eyabagwiridde n'asaba omutonzi abagumye. Bannaffe tubasaasidde nnyo olw'okuviibwako ekirabo kyammwe era ekirabo kyaffe ffenna abali wano ekya omwana wammwe ono kaakano omugenzi. Muto w'omugenzi Wavamunno Kayima omukungu Elvis Sekyanzi Wavamunno ategeezezza abakungubazi nti mukulu we yafudde oluvannyuma lw'okugwa mu kinaabiro mu woteeri gye yalimu ne mukyala we mu ggwanga lya Thailand bwe yali amututte okujjanjabwa. This gentleman fell in a shower and died on the spot. So really let's continue thinking about the good about him. Let's celebrate his life. Kyokka alaze obwennyamivu olw'abantu ab'emitima emibi okwogera ebitakwatagana ku nfa y'omugenzi nga basinziira ku mutimbagano n'abalabula. On social media, I see the things people write. Everybody wants to be a reporter. I've been in that space myself of media for many years. Please let us not spread unnecessary rumors. Omumyuka w'okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa yasomye obubaka bwa Katikkiro. Tuusa okusaasira okuvudde mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okwange n'ak'omu maka gange eri abooluganda ab'emikwano olw'okufa kw'omuntu ow'omugaso bw'ati. Ku ludda olulala nsaasidde nnyo Omutaka Katongole olw'okubibwako omuzzukulu we abadde ow'omugaso ennyo mu Buganda ne Uganda. Tusaba Katonda abayise mu kiseera kino ekizibu ddala era n'omwoyo gwa Kayima agulamuze gisa. Gusinze nnyo ayi beene twaguumye bubi. Nasako omukono Kyafta Mayiga Katikkiro. Gavumenti ekiikirirwa minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa era atenderezza Ssaagodoni Wavamunno olw'okutumbula enkulaakulana mu ggwanga n'okutumbula obutebenkevu. Kojja wange Oweekitiibwa Gordon Wavamunno ng'erinnya lye bwe liwulikika bwe liri eddene ennyo. Gavumenti eyimirira wamu naye kubanga tobala bantu bataano mu Uganda abagasse ettaffaali ku kutumbula enkulaakulana mu Uganda naye n'okwetaba mu peace building, okwetaba
mu kukolera obutebenkevu mu ggwanga lino. Omukolo gw'okuziika gwetabiddwamu abakulembeze okuva mu Bwakabaka bwa Buganda okubadde Nnaalinnya Lubuga Agnes Nabaloga, Nnaalinnya Sarah Kagere, Omulangira David Kintu Wasajja, baminisita ba Kabaka nga bakulembeddwamu omumyuka w'okubiri wa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa, abasuubuzi, bannabyabufuzi, ssaako abakulembeze okuva mu gavumenti ya wakati okubadde General Edward Katumba Amala, Dr. Ruth Nankabirwa Sentamu, Dr. Baramu Balugahara, Captain Mike Mukula n'abalala. Wummula mirembe jjo Wavamunno Kayima. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika.